Okay, mugakagwawo gwatulaba nsabo nyambo ogitambuze bampita Simple MC aka Kalirugambo Promax. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine amaze close almost a week nga talina any communication gyakoze ku bannayuganda, era abasinga badde batandise otambuza eŋŋombo nti omukulu alabika yawetamu, yayitamu, yagenda kweyagala. Bassebo ne bannyabo, I strongly believe Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine okubanga atanaba kwogera kigambo n'ekimu si nti si byaliko, kabadde kagenderere. Always ebintu bye atera kukwata bannayuganda unaware. A few minutes ago, gwe ssebo bannyabo atulaba, Munamatteeka wa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ali international amanyikibwa nga Robert Amsterdam ataddeyo obubaka ku mukutu gwo ogwa X. Omanyi nze nkugoberera nnyo. Agambye nti our representation made to the Commonwealth will be made public tomorrow concerning recent events in both Tanzania and Uganda. Akutegeeza nti representation yaabwe gye baakoze mu Commonwealth egenda kubanga ebanyisibwa ensi yonna olunaku lw'enkya, naye yabadde ekwata ku bintu byonna ebibaddewo mu ggwanga lya Tanzania kw'ossa n'erya Uganda. Ffenna abasinga tubaire tukimanyi nti Robert Amsterdam, lawyer wa Kyagulanyi, yabadde ne meeting ne Commonwealth. Commonwealth I believe abasinga muyinza okuba tetugimanyi, naye olwaleero ekimu ku bindeese kwe kunnyonnyola munnayuganda atulaba Commonwealth kyeki. But before I do that, bantu bangi mubadde mulina omuze ogunyooma ebintu ng'ebyo. Bano bagenze mu Commonwealth ne mubanyooma, bano bagenze akina bagenze mu UN ne mubanyooma, bano bagenze mu Geneva ne mubanyooma, bano bagenze mu European Parliament ne mubanyooma. Omukazi oyo yavuddeyo n'akakasa ensi nti bano abantu zino meetings bannabyabufuzi ze babeeramu si za kwejalabya, era omukazi oyo atrendinga right now as we talk. Atrendinga as we talk right now nti ebintu byonna byabadde agoberera, byabadde alwanirira, oba oli awo olunaku lw'ejjo yamaze n'abifunamu omulamwa. Omukyalo oyo yali ne Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu summit eyakaggwa emanyikibwa nga Geneva Summit, era gwe ssebo bannyabo atulaba, buli muntu yenna abadde anyooma abadde alina okunyooma kwonna kwakola whatsoever ku mbeera oba ku nsonga za bino ebintu. Njagala kuvaayo okutegeeza ebigambo bino wammanga. Tokeeranga ku makya n'onyooma ebintu bino. Lwaki? Njagala gwe ssebo bannyabo okwongera okutegeeza ensonga ya Commonwealth. Lawyer wa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amanyikibwa nga Robert Amsterdam gy'ayogeddeko nti yesterday, katono nnyo, yesterday baabadde ne presentation mu Commonwealth. Naye gwe ssebo bannyabo atulaba, njagala nkubuuza ekibuuzo. What do you think is Commonwealth? Robert Amsterdam gye yakoze presentation, era okubanga yakozeyo presentation munnayuganda afuniramu wa yensonga endeese wano kutegeeza. Now Commonwealth
The Commonwealth of Nations is a voluntary association of 56 independent and equal sovereignty states, primarily composed of former British Empire territories. It promotes shared goals like democracy, peace, prosperity, and sustainable development for its 2.7 billion citizens. Commonwealth kino kiringanga ki group ekyobwannakyewa kirimu amawanga 56 agali independent, era kino ekigroup kirimu ensi ezaali oba ngambe ezaali amatwale ga Bungereza, era nga balina ebiruubirirwa bye bimu okuli democracy, okuli peace, prosperity and sustainable development for its 2.7 billion citizens. Now, some of the key facts about the Commonwealth ze njagala katuyiteitemu. Membership. There are 56 member countries across Africa, Asia, the American, Europe, and the Pacific. While rooted in the British Empire, membership is open to any country that shares the organization's value. Leadership. King Charles III serves as the symbolic head of the Commonwealth. Core values. Member states are committed to Commonwealth Charter, which emphasizes democracy, the rule of law, human rights, and the separation of power. Core values is a Commonwealth. Akakiiko Robert Amsterdam ke yasisinkanye era agambye olunaku lw'enkya agenda kuba asharinga ebyo ebyavudde mu meeting yaabwe. Core values akakiiko ka Commonwealth. Member states are committed to the Commonwealth Charter, which emphasizes democracy, the rule of law, human rights, and the separation of power. Mu core values za Commonwealth zonna gwe ssebo banya bandaba tewali value government ya Uganda gye yali esizaamu ekitiibwa. Organization. The Commonwealth Secretariat, based in London, coordinates intergovernmental efforts. The association supports its members through various initiatives, including economic cooperation, youth development programs, and support for small states. Diversity. The group includes a wide range of nations, from large advanced economies to small island states, all of which have an equal voice in the association. Yeyo gye bayita Commonwealth. Abakulu gye basisinkanye. Bagenda basisinkana mukago ku mukago, association ku association. Mu mpola ekimu kubiraga nti bwe banaatuukira omumalirayo oba oli awo nga balina we batuuse. Naye nga amawulire ge tufuna, Robert Amsterdam ategeezezza eggwanga nti baamiitinze Commonwealth era bakoze representation era bagenda gifuula public olunaku olw'enkya concerning recent events in both Tanzania and Uganda. Of course, twogera ku recent events tuba tutegeeza akalulu, because Tanzania yali yakamala olonda, wayitawo emyezi wagenda abajiijo, Uganda negenda mu kulonda. Okulonda okutaayawukana, okulonda okwataataganya common values za Commonwealth, core values za Commonwealth. There was no democracy emphasized. The rule of law was nowhere to be seen. Human rights were so much violated. And of course, byonna gawe byali. So, tulindiridde kulaba representation na biki bye bayogeddeko mu meeting gye babadde ne Commonwealth. Waneeno ku Vast Strange ne Empire. Tugenda batukutuusaako buli kimu
kasita kigwawo webkiti pa tuba tujja akategedde tambuza video.